Anything Media. Police eyimiriza eggye lya Buchaman eribadde likozesebwa mu kubeera ng'ate bakuuma obutebenkevu mu bivvulu ddala ebibeera mu Kampala liyitiriza okutulugunya abantu n'obubbi. Olunaku lw'ejjo abantu basobodde okuba nga bayiga okufa kwe bibakwatako oluvannyuma lwa Ruth NE wamu ne Victor Kamenyo okulaga nti baddinganye ne bakubamu n'akayimba nti maama w'abaana bange kuuma obwesigwa. Jose Chameleon naye yabadde ko bw'atyo n'abakuba omuziki sinensi neyaniikirirwa enduulu nevuga kambi kuleetera mbojjo. Ate mukyajjukira omuyimbi yali amanyikiddwa nga Ricardo omuto ono ne yayimbanga nnyo ne Abdul mulasi ne tulowooza mutabani we beweereza ebisongovu. Ricardo yakamala senior 6 Abdul mulasi mu kuyimba Mungu yamugerera. Oluvannyuma lwa police ku kivulu ekyabadde ekya Eddie Kenzo Festival okubeera nti yasobodde okubeera nga ate eraba ebizibu bingi nnyo ddala byasobodde okubeera nga ate bireetebwa eggye lya Buchaman erimanyikiddwa nga security by Nako mwe batebasobodde okubeera nga bayimiriza eggye lino ne bagamba nti ekyamazima n'okulima nti tulimanyi mu eryo amagye agalina okuba nga tegakuuma ebivulu. Okusinziira ku omwogezi wa Kampala Metropolitan Police ono n'amyuka omwogezi w'ekitongole wa KMP bw'atyo wamanyikiddwa nga Luke Owesigire yavudde n'abeera ng'agamba nti tubayimiriza bano kuba tukizudde nti buli lwe babeera obubbi bweyongera ate n'okkuba abantu kusukka effujjo liba liyitirivu nnyo ddala kyokka nga bazze kubeera ng'ate bakuuma bantu n'ebyabwe. Avudde n'abeera ng'agamba nti ekyabazima n'okubamanya tetubamanyi mu kubeera ng'abamu abalina okubeera ng'ate bakuuma. Wettuukiriddeko Buchaman watasobodde okubeera ng'ate avaayo bw'atyo n'agamba nti ekyamazima lino eggye lyeryakuuma concert ya Weninwaje Gravity omutojo Azawi wamu ne Rostan Rhyme gatako ne Eddie Kenzo katoyina ngeri gy'osobola kuba ng'oŋŋambamu nti terikuumye butebenkevu ng'abantu kati baddeyo n'amasimu gaabwe ne wetubanga essimu fe abagitutte tugikuddiza kuba tuba tukikuggyeeko mu mbeera yakukuuma buntu bulamu wamu n'okuba nga tukuyambeeko ekiyitibwa preventive arrest preventive okutwala okukutaasa. Luke Owesigire avuddeyo bw'atyo n'abeera ng'agamba nti twakutte abantu 50 abaziza emisango ku Kenzo Festival naye twakizudde nti 10 ku bo babadde bava mu kibiina kino ekimanyikiddwa nga security by Nako kiyimiriziddwa until further notice. Ate ye Victor Kamenyo wamu ne Ruth NE basobodde okubeera ng'ekyamazima balaga abantu nti mutandika okufa kwe bakwatako. Ekisooka economy eri waggulu ekisooka economy enfu. Twalabe Jose Chameleon ng'ali n'ababiri baneeno mu bbaala emu wano mu ggwanga Uganda bwe batyo ng'ate bakuba omuziki. Ruth ng'atuddeko wansi, Victor Kamenyo n'akwata omuzindaalo n'akuba akayimba. Ebizibu by'omu nju tobiralaasa bw'obibuulira bangi tebabimanya ebyo kireeta n'ekitiibwa kyaffe okufa bw'obibuulidde badda ku bbali nga baseka olowooza bakusasira kumbe besunga olunaku lwe tolisasika. Nti ebyabo towuliriza tobasembeza byonna beboogera byabutwa. Jose Chameleon yamuggyeko omuzindaalo n'akoona ne dansi n'abagamba muyimirire mu embiriri ate mbakuwa omuziki bwe batyo ensi n'ensi nesobola okuba nga teyakubye ennuulu. Ababiri bano nga baddiŋŋanye era ekyamazima ffe tumaliriza tugamba nti Victor Kamenyo ne Ruth
tetuli basonyiwa. Ate ye Ricardo omuto ono nabajjukira omwana omuto oyo eyayimba ne muganda we nga mubuulirira okubeera nga agenda ku ssomero yeesonyiwa abaana ab'obulenzi bw'ati asobodde okubeera nga amaliriza ekibiina ekya siniya ey'omukaaga bw'atyo n'asobola okudda ate mu kuyimba. Jjukira nti abantu bangi basobola okubeera nga tebalowooza nti Ricardo ono omukulu Abdul mulasi yamuzaala naye ate kyategeereka nti Abdul mulasi yali amuyigiriza muziki wamu n'okuba nga ate atambula naye mu kibiina kye. Okusinziira ku Ricardo omuto agamba nti Abdul mulasi amubanja ssente ezitaka wansi wa bukadde 5 wabula ebamuyitanga okuba ng'ayimba teyamuwangayo wadde n'ennusu ate nga yamuyimbira mu kibiina kye. Abdul mulasi avuddeyo n'agamba nti ekyamazima abantu tebayambika, abantu tebasiima, yegase ku Hasani Ndugga mu mbeera y'abantu tebayambika. Bw'atyo n'asobola okubeera ng'avaayo n'agamba nti ekyamazima embeera eri mu ggwanga lino Uganda, omukulu ono byasobodde okuba nga ayogera ebigambo abantu tebajjukira nga nayamba mwana ono. Omukama akunkumire. Sigadde nze muzuka Alhaji Abdul Mshafikrwanga gano ge masu era tugakutuusako essaawa yonna buli ssaawa tuleeta kankwerekerezi.